Njogerera mungero, njogere bintu ebyakwekebwa okuba kukutondebwa kw'ensi. Kuluna kolo Yesu nafuluma mu nyumba, nagenda natula ku lubalama lw'ennyanja. Ekibiina kinene nekimukuŋŋaanirako, nayingira mu lyato natula omwo abantu bonna ne bayimirira ku lubalama. Nababuulira ebintu bingi mu ngero ŋŋagamba nti omulimi yali asiga ensigo mu nnimiro ye, bwe yagenda ng'amansa ensigo esiivu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo. Ennyonyi ne zijja ne zizirya, endala ne zigwa ku lwazi okutali ttaka lingi, era ne zibeera mangu kubanga ettaka teryali ggwanvu. Naye omusana bwe gwayaka ne ziwotoka kubanga emirandira gyazo gyali kumpi. Endala ne zigwa mu maggwa bwe zaamera, amaggwa nago ne gakula ne gazisinga amaanyi. Obulimi obwali bwakamera ne bukala. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zimera, ne zibala bulungi ne zibaamu emirundi 30, endala emirundi 6, endala emirundi 10. Alina amatu agawulira awulire. Abayigirizwa be ne bamusemberera ne bamubuuza nti, lwaki oyogera nabo mu ngero? Kye mba njigiriza mu ngero. Abalaba balema okulaba, n'abawulira balema okuwulira, wadde okutegeera. Kino kituukiriza nnabbi Isaaya kye yagamba nti, muliwulira naye temulitegeera, n'okulaba muliraba naye temulimanya, kubanga omutima gw'abantu bano wesibe, n'amatu gaabwe tegawulira bulungi, n'amaaso gaabwe gazibiridde balema okulaba n'amaaso, wadde okuwulira n'amatu, wadde omutima gwabwe okutegeera. Ne bakyuka ne mbawonya. Kubanga mwaweebwa okutegeera ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebakiweebwa, kubanga buli alinayongerwako abeerera ddala na bingi, naye oyo atalina ligibwako n'akwakatono kalina. Kye mba njigiriza mu ngero, naye amaaso gammwe galina omukisa, kubanga galaba n'amatu gammwe, kubanga gawulira. Ddaba ddala mbagamba nti waliwo bannabbi bangi n'abatuukirivu bangi abeegombanga okulaba ku bino byayi, kulaba n'okuwulira, naye muwulira kyokka ne batafuna mukisa ogwo. Noolwekyo muwulirize olugero lw'omulimi eyasiga ensigo, natakitegeerera omulabe Setaani najja nakimusikulako kuba ku mutima. Ensigo yagwa ku byazyaza efaanana ng'omuntu awulira ekigambo, amangu ago nakyaniriza n'essanyu, naye olw'okuba nga talina mizimu ye wakaseera buseera, ennaku n'okuyiganyizibwa bwe bijja, olw'ekigambo amangu ago n'agwa, n'ensigo yagwa mu maggwa efaanana. Mamutowulira ekigambo naye okweralikirira, ebintu by'ensi n'obugagga obutaliimu ne bibutikira ekigambo ne kitabaala bibala, naye ensigo eyagwa ku ttaka eddunge efaanana
kikumi abayigirizwa bene bamusemberera ne bamubuuza nti lwaki oyogera nabo mu ngero kyemba njigiriza mu ngero abalaba balema okulaba n'abawulira balema okuwulira wadde okutegeera kino kituukiriza nnabbi Isaaya kye yagamba nti muliwulira naye temulitegeera n'okulaba muliraba naye temulimanya kubanga omutima gw'abantu bano gwesibye n'amatu gaabwe tegawulira bulungi n'amaaso gaabwe gazibiridde balema okulaba n'amaaso wadde okuwulira n'amatu wadde omutima gwabwe okutegeera ne bakyuka ne mbawonya. Abanyonyona ng'agamba nti omwana w'omuntu ye yasiga ensigo ennungi ennimiro y'ensi n'ensigo ennungi be baana bo bakabaka naye omuntu be baana ba Setaani omulabe eyasiga ensigo ez'omuddo ye Setaani amakungula y'enkomeereyo y'ensi n'abakunguzi be bamala